abaana nga basoso kuba abantu obucupa bakubya Dr. Tiamali bamukube zo musajja samwagala yakola ki zolo omuntu okukola nedda andirabayo omuntu okwagira ekintu kyayagala si lutalo nedda si lutalo naye ebiseera ebisinga olina obeera gwe era nalaba nga bangamba musomesa ono sipiidi yo nengamba laba abasiru abasatu buli muntu alina beera gwe ze namulaba nga ajjidde mu foomu y'omuzeeyi amale mirungi nedda yamugaana talina lugendo nakola ebyo byakopa nakola ati oli gino oli biyu gana amagega agagira mugundi kiba tekikolayo basiru oba olina beera gwe ebiseera ebisinga shobola waliwo yaŋŋamba naye muwala gwe waliwo yakyansindikira message naye muwala gwe tewegomba Farida nakazibe gwe Farida nze jeni nibulokole oli musiraamu wandi mumpaddemu bw'oba oyagala kwewombeka bwekuti linda Farida genda ku peji ya Farida genda olabesho ya Farida naye bw'oba oyagala byakukaayana kuleekaana kunyumya mu kiserebu yakoze bw'ati amuhiya naye bw'oba oyagala sinze buli woyagala okopa omulala sinzira omenyese gwe toli wakusinda nze ndi original ani agenda ogamba nti Jeni yankopa ani teri naye buli wojjira mu layini y'omuntu yani akyamullo oyo Dr. Tamale Smart Amale yali akopa muzeeyi mirundi akole ekiki balyose ne bamukuba obucupa mwandi mukubye n'ebbaafu ali Bobby Wine bwe bamukubye balyose ate mulekerawo siba ku baana ba Bobby Wine buli kibi aba bayimbi ba staging nga babakuba obucupa nga bagala simba baba bagala simba nga bagala nakamwanyi ka government I'm telling you nze bana abayimbi mamanyi abayimbi bayaye babbi asobola faking anti gundi anzita kumba alimba nga yagala kamwanyi gwe no dawo embizo oligiyite ekigodo olikiyite ennyama ne bagala nti simanya abagantu bagambe nti babakubye babawolereze nga balimba be basettinga abayimbi ffe tulina omuyimbi gwe twasettinga naye mbadde ng'alimba nze nina omuyimbi yaŋŋamba muvume bw'akola amawulire mbu muvume ajja nkwate tukole amanews ojjukira n'oli omulala babikoleranga ddala so kati bino ebubadi bw'abayimbi nze se bunneewuunyisa nenga Dr. Tamale kale n'ekirala nenga comedy industry egudde mu ggwanga egudde comedy yenyuma ddala babeera mu comedy omwo ne basaba ssente abantu ne bakuba enseke abalabi baffe aba Megatron tubabuzaako mu ngeri ya njawulo tuba tuyingiddewo ne Daily Dose leero olugambo lwe tulina luli exclusive sigenda baabamu lunenemu bwenjogera amanyi aba bagenda kumpita bantwalira kabanga mu lusoga bagamba luba so bwe ŋŋamba omuntu sigenda mwogera linnya naye bw'oba olina amagezi osobola oseesinga erinnya naye nga tusambula ne banaffe aba Victoria University July intake is already out mugende musome mwakireeba bantu musome wadde Uganda ekaluwa emirimu temuli mugende musoma ati musoma tekiba kibi nnyo tomanya ebintu biyinza okukyuka kati yo Victoria University yakoze bano abasomesa bo tosasula kintu kyonna osasula tuition ng'otandika kusoma balina neya pharmacy obongende ekole ya pharmacy obwongo bwo bubalirire yego kumanya obwongo bwange ennaku zino kati nina GB kati zo ndaba okimanyi nerabira nti bantikira mu 2 kyagala nnyo bintu binsumbu ebintu by'okusoma byantama abaana basoma bali mu kutambuza nsente 22 years natandika 2019 naye mbyerabira endafuna peni mpandike ennaku ez'omugaso ennyo mu bulamu bwange seerabira ne birthday yange naye nga tutandikire wa gwaŋŋamba tutandikire ku eno story waliwo nkuba kyeyo nafunye exclusive waliwo omuyimbi alina omukyala ogutali musango yazaala mu mukyala ali mu Amerika omukyala n'ava mu Amerika nadde Canada kubanga wakupepa wako wa Canada mwangu kola ki funika wesa alwawo so bwe yagenda e Canada ng'alina omwana w'omuyimbi omu owa wano kati omuyimbi gye buvuddeko eyo yajja n'atulaga official bewe amaka gatabusa ag'ebweru kyenkugamba okitegeera mpulira waliwo omuyimbi
muyimbi wa ddala star w'amaanyi so eri famire ye agigamba ajagala abadde agirabirira naye taata w'omuwala yasinza okutabuka kuba omusajja yabasuubiza oyo omuyimbi wammwe nti agenda kwanjula omwana waabwe ng'abasinga weri enkola y'abasajja abamu ky'ovalaba yamugamba ave mu America adde Canada afune paperwork asobole otravelinga akomewo jjukira bw'ofuna work permit oba osobola otambula okitegeera n'akomawo e Kampala n'addayo nga tozeemu ate process ya visa mpya okitegeera so bwe yamala ozaala n'ashifutinga n'adde Canada empapula kati azirina naye ekyababuuseeko emitwe taata n'omugole tubbi owa Canada omuyimbi yayanjudde mukazi mulala gwe tumanyi kati era buli omu gwatijjisa gwe bagamba mubagenda kukola embaga yoyo ate ne we bamuggyako interview agamba nze oli ye mukyala wange naye we ne wadda ku ssimu agamba nti omukyala akula mukuule naye olaba ate nga yagamba n'ow'e Kampala mwinamu omwana namukasa olaba omuntu yenna waavaayo nga musajja n'avayo mu lujjudde n'agamba njagala omukazi omulala lello kiveeko jelo omusajja akyakugamba nti you are the one I love of course aba akulimba kakati videos iraba agamba mulala already kijojjayo lo nze nagezezzaako nnoonya ku muyimbi oyo kuba saagala mbiranye n'abayimbi nali nfunyeeko embiranye so nagezezzaako mukubira teyankutte 3 times nga njagalamu ku voice note za taata kuba taata yambe oziinaawo nzirina tosobola zizanyiramuko ku bantu musajja taagambe tumuyingira ate anaategeera erinnya we yaziteeredde ne tuzifuna moze bagenda manyo omuyimbi gwenjogera kuba mu voice note yabadde alyogera nnyo disclaimer bigambo bibyo si byange bwenta voice note ne tuzuula togenda kutiisa bantu anti ayogera nnyo erinnya we bansiba ate gwabyogedde bwe bagamba nti naleese omuntu tumukubirako tumugaye toyogera erinnya kuba kyetwagala wano ku Megatron bantu kufuna information wadde tayogedde we binajja mu maaso awo tutwale nti story eno twagiwadde abantu nze nja bagamba erinnya nga bivuddeyo mawulire kuba tebigenda sukka weeks 3 lwaki abayimbi balina emizeeju kuba bo okimanyi nti buli waakola ekivu ono ye yamugambye nti yamwagala ani ayagala ono omuyimbi waffe agamba we Canada I love you kati kino kye kyalaba ono omukazi mwagalako ssente nakumpisizawo zi policies kati simanyi namukasa waabwe tuyingira nnyo bintu ebyo kuba kati omuntu yangambye nduyingire ne mugamba nasose ne mugamba ogenda kukola ssente mmeka nangamba mbadde manyi oli munnamawulire konze eyo story ennenemu munnamawulire story yonna efuluma eba yeetagako akamwanyi yes ate nga ddala eyingiramu abanene abangi simanyi omuyimbi simanyi abaana ng'ate oludda oli protected luli nakola eyo linamaliriza twetonze nga batuwadde info omukazi ebyekisiru kati saagala kuddamu kubikola ntalo naye nga lwaki obo omuyimbi aba alimbali abayimbi balina emizeejo abayimbi bazadde wano obwana b'abayimbi bonna babikola mukwano muze lwakuba nti bayimbi bali mu limelight naye n'abasajja b'e Uganda babikola aba n'abakazi babiri namugamba ono simwagala njagala ono mwagalako ssente n'abakazi muli bangi ekikyawula nti ono ali exposed ali serebo kitegeera naye nga byonna gyebiri olaba abasajja benzi bayenda nayazaala ebbali n'akola atya so to me si mawulire kuba abasajja babikola naye Justin nti ono omusajja ali mu limelight ate yatulaze omukyala nti ye mukyala we yekka ate ng'ebweru alinayo omukyala e Canada omukyala alina n'omwana lwaki ajja kati tugenda kukola tutya anti ekimugjayo kiriwa nti omusajja yavaayo n'agamba nti omukyala we yoono singa teyavaayo mu mawulire n'agamba ono ye mukyala wange teyandifunye omukyala oyo agamba baamufuna ddi omukyala mukadde bakamala n'omusajja emyaka ena 4 years emyaka ena egyo gyonna the baby is now 2 years yali alinda kyoyogera luli anti luli omusajja agamba saagala love life yange giteeka mu mawulire amawulire gakuba relationship yange nefeiri ono n'akoba nti bbe yes namugamba nti kyama kyaffe babiri siri relationship nze wale naye ngamba single baby I don't post my man naye nga mwagala akimanyi so omusajja namugamba kuuma ekyama n'omukazi nalaba nti bawe star alina nayo kuuma ekyama alina omuprotectinga musajja akugamba saagala mawulire biki ate nga naawe okiraba nti omusajja serebu w'amaanyi so omukazi n'asalawo abeere mu kava era omukulu abadde agendanga e Canada
n'omukazi bwe yayita na shiftinga kuva mu America okudde Canada mbungo omukulu agenda era omwana yali mwana wa Bulaayi enkwanso zakwatire neka anti kati omwana munna Bulaayi naye akaana kalungi akawala kasimolo slender kulo yagala obukyalo obutono kyendabye kyekima abakazi abanene nabo abakazi abanene basukka kakati kambuuze ye taata akukumamu nnyo kikyayagala ekituufu taata tankumamu naye agenda vayo ne mawulire nze mawulire amazima ga Katonda muggulu we wayitawo weeks 2 nga taata tavuddeeyo taata kikyayagala ekituufu ye taata ayagala justice ya muwala we agamba omusajja yagamba omwana wa amwagala yamusuubiza omuwasa ate n'alaga nti waliyo embaga ejja Kampala taata ekyo kyakola kibi era taata n'avaayo ngenda kuvuma taata nedda rights za taata taata olina protecting omwana ngenda kuvuma taata mbwaggwe ngenda kuvuma taata why taata leka omwana yemalira ebintu ate ongambe omukazi mukadde ani wo mukadde sigwa ngani ali myaka ng'emeka kawala kato afuna omulala abayimbi wano basiba bazaala mu baana ba nina omuyimbi gwe mmanyi ayina abaana 40 ati amulimba mugamba nti nkwagala ono mwagalako mani ate ngende Kampala tugamba emikolo gijja namukasa kankubuulire wano mu Uganda bw'otalimba mukazi tobaawo bameka bavuga emmotoka ezitali zaabo najja n'akuvuga nagakakati nakutwala ne mu bondi nagamba oyagala mmotoka ki nze kusaidi ya taata ajja kuba saidi ya taata taata yenna aba alina protecting omwana we okubeera ku saidi ya taata oba alina protecting omwana we ne feeling naye ani nze ngamba okubeera ku saidi ya taata akamwanyi wali ye taata akola akamwanyi wali kubanga eno story ngenda mu maaso taata bw'ataleete kamwanyi kuba eri muloosi taata bw'ataleeta kamwanyi omanyi gye tudda story eno giraba enyuma kukola ng'olina bweru ukola lumbuye nodda mu karumu nonga notandika oyogera kuba kakati wano gulimu abanene bakutwala ate guno omusango tebakutwalira na kabangali oba wa drone etuuka ira kamunguluzi nga bakubuuza what's your name nga njogera Sewanyana Moses omujjawa oba tokyaso bakubye buli wamu bakusebe buloka ku busolo eno gundi taata bw'aba taweza ssente sigenda kukola story abalina okuba ali $10 omutwalo gwa $1 taata aleete ssente eziwera kubaka akajanja muweereza akaunti yange taata akajanja kakola omwana oba waafuna omukisa n'ozaalako mu serebu kimala taata atuweeyo kimala mutwalo gwa $1 gumala wano omanya nti akola omutwalo gwa $1 ne tiketi zibe nga ziri available Kereya muze teeka mugundi vizayo Kereya teeka Dubai yangu kantandikire South Africa nti yabwere ya South Africa yabwere visa free bamala ne bajikiriza visa free enda South Africa awo lwakuba n'abakukima pepa wakatalwawo anti visa free bakukima natugumulekere olabotya naye taata wavayo ne yeeyogerera tuba baddembo oyogera ku story okuwa endowooza zaffe naye nga tetannaba katugira tetwogera amannya ate ogenda kuŋŋamba nayogedde ani gegaagaliwo nina byenjogedde oba owulira gwe sindaleera yingira mu ngatto gundi ali lubuto ani shiba ali lubuto kasuku ye yagatuwadde birinza oba bituufu bya mumbu naye shiba talina buzibu mwogerako neno okubeera olubuto kive buli mukazi ekirooto kyefuna lubuto abadde aludde abadde agala muzaala akaddiye yishiba muto akyasobola okushinga kyekigaana abakimbi abo okuzaala kuba ndaba Irene Ntale alina kizibu ki bagambye Irene Ntale naye ali lubuto mu bayimbi abali lubuto mbu ulira back then era amawulire gavaayo ali lubuto kumbe nga tali kuba Irene ali myaka 36 ayagala kuzaala nga Saala nedda mulimu omuntu ng'oyagala ozaala naye nga tonnafuna musajja gw'ozaala mwategeera abasajja tebategeera ogwa ku bano bazzoliga b'omu Bukampala webale n'ogwa ku zolo so omukyala yenna okuzaala sigamba nti ate baneemulekerawo obuuza ekyo ekintu ky'abakazi obutazaala nalaba oli omwami weeri abuuza Jackie Chan lwaki tazaala bami mukazi watu ng'alina complications so mutokyaringa abantu emotionally mulekerawo obuuza omuntu lwaki tozaala abantu balina ebizibu byabwe basirikiddeyo mu mayumba akaaba ekiro okitegeera so bw'oba oli musajja oba munnamawulire mulekerawo obuuza ozaala ddi
ogenda ba sponsoringa ogenda muwe nkwaso neze niza alimbuzo olizaala ddi ajja mubuuza oyina kampani egenda omwendo osinga eggwanga mu ddwaliro mpaka eggwanga lino oliraba omwana omuzaala n'akufuukira kyawulira nnyimba za King Saha 10 ate ng'oleeta mwana tugenda kukwatagana n'abaana yakataako 3 naye King Saha ng'atabuse bannange gwe mukwano n'olisala wano Saha agenda kwesimbawo ewa Busiro bajja muwa abe Busiro South mumulabiranga ddala Manisulu Semanda olaba n'olimba lwe yayi genda lya sente za campaign ya Rabbi olaba yakubata kuwadde yete yakutuga yete yakutuga yantugadde teyali bbaawo tonja Samira nedda ate kinvumya kiki guluma yaguze tonja Samira kibadde kyangu gamba mbu teyali bbaawo wange nange tonja Samira kyabadde kyangu ate kinvumya kiki abalabi ba Daily Dose bana mwatijja King Saha nga buli ogenda ku show kangume buntwale ng'oyagala ennyimba za Saha era akyazaagala saamu buzibu ki bwe mwafuna nessa bannange abaana b'e Busiro South Manisulu ajja mumulabiranga ddala simanyi kati ngenda kufuna interest nga ndaba ayingira nnyo gundi muwanga Kivumbi amusasule Kivumbi yagamba mbu teyamusasula mbu sinabyambu si yabyogera bwababanga teyamusasula lwaki bano abantu abeesimbawo bazibu nnyo mu kusasula abantu ate nga ssente bazifuna simanyi balina n'omuze waliwo omubaka ali awo mu paliamenti bwe bamala omumukolera oba banawule bamaze okukolera mbu ssente ziri ku simu ate eweddeko omuliro awo amala batuna nga muyina Android zonna ng'atandika ani ayinawo ku kyaja ya iPhone muyaaya ali awo abayaaye bali mu naye ng'ekintu ekyo kibi nnyo bw'okozesa omuntu nze kyova laba ennaku zino nafuuka muzibu lwaka mulimu abamu ne ngamba kamuleke muntu wange naye bw'oba oyagala okukolagana nange sooka onsasule sente kikulu kuba kati abantu bamala bajja amaanyi mangi banaye guno omulimu ogwaffe gwe tukola muzibu nnyo okozesa omukka mungi ate n'omaliriza n'onkozesa olutalo onsuubiza ongambye ogenda kumpayo akakadde kamu otaddeko 6 totaddeeko zijjayo ate era manjaana mutuwe sente mu budde naye King Saha kino kyakola tekimuleetera obuzibu tekirina buzibu kyebumuleeta nze nina oluyimba lwe nayagadde luno akamanyi kaaliwo tobako yaliwo buli kimu yaliwo ne kano kaali kaseera kasala wano kikundi sala wano saano waddala sounds good okuva ndowooza abayimbi bonna abava mu tubonga naawe abayimbi abadde successful Saha waali abaddewo okumala ebbanga bebe waali taliiwo kyeyakoze ekirabo ky'emmere tebali muddira kale lwe wavudde ne batembeeto kati nkubuulira ebigambo bino just facts Bebe Cool Chameleone Bobi Wine mu music bakireka abaana babaleka naye tubalekera ekitiibwa tasobola kukola Kivulu ne kitajjula because twawuliranga ennyimba zaabwe ba legend naye kati tosobola mugamba kati nkubuulira ebigambo bino togenda kusimbawo tetugamba nti nga tujjeewo ku kyamaanyi togenda leeta luyimba lwa Bebe Cool lupya olusimbeko olwa Mudula balo ebyo ebiyimba abaana b'e Kampala nga babyagala kati kyetwagala bakole ku Kivulu anti kyenkugamba kyetwagala amaanyi gaabwe bakyagalina amaanyi tugapimira wa nedda nkubuulira kino nze Bebe Cool bw'ategeka ekivulu gendayo mpulira akayimba kabiri nage wange kuba nkaagala that means you understand nedda twagala music waabwe oli yatu inspiring okujja mu bivulu byabwe kankubuuze Bebe n'ategekawa ne Mudra n'ategekawa n'ogendawa anti nkugamba ngenda mu Bebe Cool amaanyi bagapimira wa nedda listen kyovola bankugambye ka abategeevu ate njagala nnyo leero okozesa obwongo oli musiru mbuuza lwaki Mose Chameleone labayo anti nange mpuliriza nkubuuziza era nange nkola nkubuuza okugenda ewa Mudra ategese wali ne Bebe ategese wali ogenda wani nkugambye Bebe Cool Chameleone Bobi Wine musically tebakyaliwo webali wulira ku albamu ya Bebe empya teyagikwatidde na wani genda mpola Nigeria omwana owana Mudra ayimba ekigambo eki balobalo bwoba tuyimbe balobalo nga kirako ebigambo ebirala muli bazolo nkudi kyekugamba kyekino
abo abayimbi b'amaanyi Chameleon n'ategeka sisobola kutamugenda mwakuba akayimba kavaluvalu nkaagala nice naye kati ku ground tebakyalina music yatusitula kati essaawa eno tebakyalina music naye music waabwe owedda fenga abawagizi tukyabafiiringa lwaki takusitula n'akutwala mu kivulu kya Mudra kyogambye ng'ategese wali tomuyingira bwe baba bategese on the same date kyenkugambye oli alina oluyimba lwange lwe nayagala ennyo njagenda mu supporting ate ba Chameleon tebakyayimba nnyo ku bivulu bino nga ba ETC okitegeera oba n'ennyonta y'omuyimbi oyo okitegeera ogendayo n'omulaba wano bategeka ekivulu bagambe bebweni kwayo bameka bagenda okujja fenna bagala wulira ziri kagagoma wakalubendera anti that means bana abaana bakyabula mu creativity gwenoyimba oyimba balo kati labayo balese wini wa mami muyimbi tasobola kuyimba Mudra yamutuleetedde bomba nawulidde ne ngamba habo no bwetaaga kubusiba gwenoleeta sima wini wa mami Mudra wino wa mami muyimbi Mudra musiru kali akawala kali kayimba ke yalina ava gundi yabatwala anti naye gundi agenda kono na Jeff ngena munonyako Jeff ampeka mwanyi Jeff yayonona brand yezo teyalina gata ava piece mbana buli omu yandi mulese ng'omuyimbi yes ava eka bode ye beauty ye communicating area audience y'abasajja kakati ate ono w'amagulu amawanvu Nina muyimbi yes Nina Rose is a big brand Rachel yandi ba separate nze naye bino bagata mne bapukamingi ba Joyce Landa chifu nnyo tosa kwata Nina Rose n'omuteekako Joyce Landa nchibi singa nzongena nonya ku Jeff abayimbi abawule ava pesa ina amaanyi gasobola oyimba yekka nange tumuwulira ekirungi mu Uganda abayimbi abo nobalaba mu Uganda engeri gye wanchi pita babo mpita webale mu Uganda engeri gye twendoosinga bantu babi abawala bonna balungi ava waayimba bwagenda ku stage n'akunama abasajja ne bagira bwe bati n'akola enkudi omanyi yakoze Jeff Chiwa yagase Reiko ne muchuzi mix yakute nyanya nazitekamu nyanya envundu tosobola kwata ava piece n'omuteekako Joyce Wanda ya Joyce Wanda it's okay Joyce Wanda tosobola sagala batu wayirize wayinzo tugamba twagamba ali musiufu alinga mukene teyani mugase na mataga Kenya anezo mwana ankolera oyo kali akana banange kubulira bakazi omukazi osima mukazi munne nayo oli omwana ava piece waddala mulungi kati awe badde kalungi nanti awe badde gambira standinga nga kayimbi nga bola bagundi bwe yamuleta Mudra Jeff Chiwa ngenda munonyako mu sawa eno muyimbi ki bana abatogo gamba bananga nga music wa kabi akuba oluyimba leero malenda ku bbiri munange music wabwe then music creativity ebulamu kati Kamiri yageze n'aleeta oluyimba luno creativity alla Kamiri atenda mwambala ebbanga kyo kyenkugambye bali abasatu ne bwoba ennaku zino kati bakyalina music atambula mu bantu naye bw'akola ekivulu ogenda kuyimuka lwa valuvalu ogenda yimuka lwa mama mbire okitegeera ennyimba zaabwe ziri ezedda n'owulira akayimba ka Chameleon era valuvalu vepe naomba nina wewe tuwe okitegeera n'ogamba kangende ntekemu oyo Chameleon ne bw'aba agambye ekivulu kya mitwalo 5 tugenda agenda kikola wa dola 10 oba tozirina dde wakootuule badde wakakola bibiri 10 ntono ate tebazivuuza lulete nga lulamba dole envunze bagisala basalako okuvunza dola abaana bayimba gireta nga teyezinze nga namba bwetu tulyoke tugikwate ne basi nja kwetagila ku mulyango gwa Chameleon obukambo obuba ku mulyango aliwa basi tagenda ba ku mulyango ajja kuba eri ye manager ati nkugambye nze nja convincinga basi mbere ku mulyango anakukiriza alla ate ekivulu bwe kigwa sivaawo nsula ku oyagala kamwanyiko nsula ku Serena mu dola enkya tuzivungise mangenda kubayo dola zange nga mitwalo 2 nange netereze ng'ennyonyi y'eggwanga eyaganye okuyimuka tuli bubi naye nga linda kuyaganye ne Uganda kakati bakola census ono omukazi yagamba Uganda esinga Bulaya naye yeetaaga okutuuza bakola yalizzo bakola census ebyuma ne bigaana abaana ne batandika okweyambo bateekeko buddata muleese ennyonyi imagine ebintu bya gavumenti nebo atafande yalabudde watandise okubba obuma obubala
banange fe waffe bebagala obutwala ero si waffe yatugambye obuma babubbye so batuyambo baba natubala wawulidde ekyali badde era akaayi ate yabadde abala tebamulidde kati yakendede kwebabala kyebalina okukola abantu abagenda era akaayi bandifunye basezi bannaabwe omusezi yabala nebeerya bagembu balidde omuntu yabadde bweyadagana kuba bamulidde nebyo bituuse bu bikyaliyo mu byalo abantu balidda ddala abantu eyo Masaka balya Masaka balya era bweyagala omusajja w'e Masaka weesiba bbiri akulya ebiri tuwulira nga kimeketa amannyo ng'omanya essaawa yonna ajja kulya akulya ebiri amala okulya guno n'akulya boyiro n'amala n'akulya gravy gravy ate abadde gwe mubiri gwe gwali ate boyiro yooli namukasa wantama naye ennyonyi yakanya okusituka ne ŋŋamba oti naye kiri Uganda wano okimanyi kati babadiza sente za tiketi we babatadde ku nnyonyi ndala mugenda ku nnyonyi endala naye kati oba oyina nedda era wabawo flight delay kyogamba babasomba busombi bbaza muno giyise bbaasi ennyonyi ogimanyi nze ennyonyi yandekako nentabukirawo ku kisaawe nenemagaza alla naye no nabavuma naye era namaliriza nzikakanye nenzira ewaka nempumulamu nengula tiketi akulabisa abakuwerekedde ng'ate muddayo nabo bannange nabakubira naye kati bannayibba nvaako nabekweka Uganda simwe muli abatagaliza tekakomyewo kati like abaddewo ka flight dile balayika bagenze kwolo kiro oba enkeera basende bawaziwaddeyo dda nze kyovalaba ennyonyi gyenninya airline emu ninya bbiri zokka embasikoseza Emirates ya use KLM tubadde tukyali ku lubuto lwa Shiba olubuto naye ndaba kusalawo kulungi naye nasigala tukuba music bawa music bannanga omuntu yenna alina right y'okuzaalako kati olwo bwe banfunisa olubuto nga ngamba sidde mukola otuleke tuzaale muleke Shiba bwaba kituufu ali lubuto muleke naye empressing motherhood oba musajja kye yamusudde eri amagulu naye omusajja w'amaanyi oyo olaba Shiba akkiriza okuzaala naye akaanaako nakalaba wano twali ku Victoria University awo wano we twali ku gundi nali simuwagira nga ndi ttiimu eri ani ngandi eri nze yosibangayo nali it's okay nze ati mpa byange nze ndi timu Shiba mpaka jukira kajja tekagiza wano olubuto banange ng'olubuto luliko oboyayoya bako mukazi gofuna ng'olubuto lulinge oyo Shiba waddala era nagenda olaba musimanya timu gundi neŋŋamba ne bwe tugamba bayiweeko amazzi olabe gwe gakwatira agoli gajja kukwata wano ku feesi sikkiriya naye ku mubiri wano buli wamu ayo timu ngo basimbyewo babiri yandige bayiwako amazzi n'oganywa wansi kyogero ojja kuswala Shiba waddala abantu ne bakuwa ekitiibwa okomparinga feesi ya Shiba ne munno anti nkugambye abantu bakuwa ekitiibwa banno zolo teweesiriwaza nze ndi wa Shiba for life it's okay era bwe lubanga olubuto lutuufu tugenda kukola zi baby shower tugenda kutijja basenga ba media anti tuli basenga ba mawulire nenga ate teri atugambako ani agambako nobody gambayo ayagala okuŋŋambako biwandiiko biyise ku email yange that aside abaana nga basoso kuba abantu obucupa Dr. Tia Mali bamukube zo musajja samwagala yakola ki zolo omuntu okukola andirabayo omuntu okwagira ekintu kyayagala si lutalo naye ebiseera ebisinga olina obbeera gwe era nalaba nga baŋŋamba musomesa ono sipiidi neŋŋamba laba abasiru abasatu buli muntu olina bbeera gwe nze namulaba nga ajjidde mu foomu y'omuzeeyi Tamale Mirungi nedda yamugaana talina lugendo nakola ebyo byakopa nakola ati oli gino gano amageega agagira mugundi kiba tekikolayo basiru oba olina bbeera gwe ebiseera ebisinga kyobola waliwo yaŋŋamba naye muwala gwe waliwo yakyansindikira message naye muwala gwe teweegomba Farida nakazibe gwe Farida nze jeni nimulokole oli musiraamu bw'oba oyagala kwewombeka bwekuti linda Farida genda ku peegi ya Farida genda olabe show ya Farida naye bw'oba oyagala byakukaayana kuleekaana kunyumya mu kiserebu yakoze bw'ati amuhiya naye bw'oba oyagala sinze buli woyagala okopa omulala sinzira omenyese gwe toli wakusinda nze ndi original ani agenda ogamba nti Jeni yankopa ani teri naye buli wojjira mu layini y'omuntu yani akyamuwulira oyo Dr. Tamale Smart Amale
yali akopa muzeyi mirundi akole ekiki balyose ne bamukuba obucupa mwani mukubye n'ebbaafu anti Bobby Wine bwe bamukubye balyose ate mulekerawo siba ku baana ba Bobby Wine buli kibi aba bayimbi ba staginga n'aba bakuba obucupa nga baagala simpa baba baagala simpa nga baagala nakamwanyi ka government I'm telling you nze bana abayimbi mamanyi abayimbi bayaye babbi asobola faking anti gundi anzita kumba alimba nga yagala kamwanyi gwe no dawo embizo oligiyite ekigodo likiyite ennyama ne baagala nti simanya abagantu bagambe nti babakubye babawolereze nga balimba beba setting abayimbi fe tulina omuyimbi gwe twasettinga naye embadde ng'alimba nze nina omuyimbi yaŋŋamba muvume bw'akola amawulire mbu muvume ajja nkwate tukole amanews ojjukira n'oli omulala babikoleranga ddala so kati bino ebubadi bw'abayimbi nze sebunneewuunyisa nenga Dr. Tab kale n'ekirala nenga comedy industry egudde mu ggwanga egudde comedy yanyuma naye babeera mu comedy omwo ne basaba ssente abantu ne bakoba ku benseke Maria Chidoza girabanga business osasudde ayena wali ate wogano ate bwomuwe bbiri atakugambe nti oli muganda omubi oshegera ne batandika okujerega amadini ne batandika okujerega tribes kasate biyingira mu tribalism ne religion ebintu kiba kitabusi ani gokyala abantu ngenze mu comedy store tewakyali nze sikyala ba comedy namugenda mu nzo omuntu yasigaza comedy amoti akola skits n'ozirabanga zezo se nakoma ogenda mu comedy dda nayina omusajja yantwalako mu comedy oli yakutuga omusambi w'omupiira yantwalako mu comedy banaye naye yali antawanya nandisanga n'emberenge nze ndi emberenge kuki bannange nga mutuuka mu comedy mbwayagala mbeere romantic otya nagula gaberenge tugagabane anti obeere romantic mubwandisaako anti bali emberenge abazungu nga nze banneseena mukwano gwo kiringanga koma yali ayagala ebyo ebyabazungu mune wesibataweero nakuva emabega nakubuutikira olina ebizibu byo olowooza kino nakini yayagala byabazungu kuyonka bugere ate kati olaba aba akyali awo akubuutikidde olubuto olukuluma n'omufuuyira n'agamba olina empisa eno bannange tobeereko mutoyi mirembe nze nina we nnali anti kinabiro kyali kiri mu nnyumba naaba omukyala afulumyeko wabweru kati naaba nenfuwa du nagenda okulaba agudde wantunuulira neŋŋamba kati wakitakonkona omuntu woba oli mukire okukola kyoyagala nenfuuwa n'atandika ate okunditake ofuuwa otya nobeerawo n'ofuuwafuuwa nfuuwa eddi taimuyo bannange ziravu z'abazungu zemukoperera bannange omukulu yali anzisa emberenge nantwala mu comedy store wakanya kuseka ye ngalowooza nze binnyumira ngolowooza nze nnyumirwa sibyagala ye yali ammenya ne batuwe popokoni mu buveera popokoni wa mitwalo ebiri naye nga buli bwe buti mutu box bwe tuli ababiri nze nina we nnali bwabunkasukira nina we nnali nembugira anti nze nsooka gira nsooka kuba save twali ne diini nenkuba save nembuuza ekiberenge kyammeka ekyo kyebiri namuviira nentuula nenzikakkana bwe nafuluma ebweru nenga nengula kyolekisi kyange kyabbiri nali ngenda kawempe neninyako boda ya 5 nengulako ne data naye gwe oli ekiberenge ekyebiri sikirya njagazaaki ogenda birya amannyo ne gakuluma n'otandika oyisaayo olulimi okugjamu obeere ng'obusigadde ku mannyo sibirya era mbaawo awo mpozi nga wali wangulinda ngamba hello nkuweeko nga tuli ababiri yangozanga agaberenge nengamba kale singa azimpadde nenziteeka mu nsawo saagala nze comedy era comedy yaggwamu comedy wedda yali anyuma comedy yaggwawo kati naye wakati kuwemula aye nina n'obuzibu batiktok ali abagambye mbu bayimbi bannange waliwo noono omuvubuka neyezinya ebizina nawandiise abaana bambala obutiiti obutiiti buleke naawe anti waliwo abambala ebyalayisi buno obwebuuma bubookya oba mbuliri n'omwana kakuba kalinga endege z'embwezi yegga leka ndabe oli ebisiyaga ate gwe oli wa bisiyaga bajje mbaguze obwange obwebbeeyi mulimu obutiti obwebbeeyi abalugwala babufudde obutiti soke naye mulimu bw'olina okukozesa bw'olina okukozesa obulungi so nga tumaliza Dr. Kyamale kuba abadde aludde ebbanga ng'avuma
abadde olumu ayisa mu Bobi Wine eggaali abadde avuma omukulu enteekateeka senna bagamba ebigambo bino bwe mutegendereze Bobi Wine agenda basuula nga mabeere g'abakazi saawa eno yaliko temulina kyemusobola mukola saawa eno yaliko bw'aba ayagala okukakasa nti Bobi Wine asuula amubuuze Honorable w'e Masaka naye bwe tebagenda musobola aleeta ekibiina aliwa ate ekirungi sente zaalina aleeta ate akalulu tekabinze agenda nno okulemerera n'ofuna owerosi ajja mufuna mpozi nga ate werosi kati nze wenkulabayo abaleete babaagala kuno bino ebintu byabbe mulimu ebya Nuupu ne babayoolera abantu ne baleeta ne basuula bano kati nkubulira ebigambo kati gogo baleeta ewammwe kikyako nkubulira ebigambo bino yo tetugenda muzi era Bobi Wine ngenda discussinga naye ku MP gwe njagala endejje gundi bamuyingiridde byaddala nnyeko bayaaye naawe onyeko muyaaye bayaaye bangamba mukongo nze sibikiririza mbayaaye kebali kuyingirira bonakakasambu si bayaaye bwe baba bamuyingiridde sorry we are sorry naye nga kuno ffe twamuyingiridde nawulidde gundi agamba omwogezi wa poliisi tibasanzeyo engatto ne traka y'amagye kati atobe n'omusango gwe ekyo kyamaanyi nnyo ababuulire engatto gye yazijja nze byo sibiriimu walabeka vidiyo ak'abaana bagamba mbutubba amasimu ayagaleyo naye nze ndowooza abaana abo yabadde excitement sometimes osokoza excitement neekuleetera wano mu Uganda ndalaba oli omusajja bannange yeenenya oli owa boda musimaati watta abaana babiki nga waliwo ebita abaana ebijambiyo bijukiro abaana b'ekasese omusajja bamujja mu kkomera yatikomawo ne bategeera nti si muyaayi teyatta ku baana n'agamba content yali enzisizza content yono osobola okwogera abaana babbi babufaanana anti kisoboka zirina side bbiri basobola obanga bituufu babba abantu babba amasimu ne bagakyuza n'ekirala bayinza obanga babadde bakola content nga yabaleetedde obuzibu omanyi TikTok eneeretedde abantu excitement oli naddaawo n'avuma omuntu naye nze nabasuubiza abaana ba TikTok addamu okumanyira ngenda musiba ate sikusibira mu Uganda kusibira ku kizinga abatawonyi nina aba FC tobaikakasa bulungi tolina gogenda sibakana naye nze nga nkusibira kitwevuma kati wano mu Uganda olaba wano mu Uganda ebyokusiba bwe nkuyingira ng'onvumi nawe jangu onvumi aye tumane nkugambe bonsinga naye onsinze ate naye nga wano tewandinvumyeko nekane tewandinnyingidde era waliwo bwe nakola kali kawigi aka red bannange tewanyuma walinga omujonkezi ono zolo kamuleke kuba ayogedde ekituufu kuba ayogedde ekimuli ku mutima no omuntu asooka okwogera ekimuli ku mutima so nze sisiba era bw'oba oyagala okunvuma nvuma naye ng'omanyi naye ngenda kuvuma ate bw'oba onvuma amateeka amapya agafulumye send your email twevumire mu email we type nendowooza ne mu luzungu mwevumiremu ate ze manyi okuwandiika obulungi oluganda lunsunguwa ndi wa luzungu era bw'ovuma mu luganda ng'osindikidde message njikuweereza ya luzungu so ensonga ya Shila tumalize n'ensonga ya Shila eri etya Shila Kashumba yakyaye bodies plan mbukyayera oli musiru yakyaye gundi Rikimani mbukyali mu plan senga abantu beekyawa bwe batyo mbali beekyawa dda okyegedde ne basawo ne bagamba tujja kifulumya naye Uganda wano omukazi akukyawa wateekayo sitetasi nakoowa makombo ne bateekayo obuwimba bw'abakyayibwa wampisa bubi nange nenkukyawa ate wajja TikTok omusajja naye bannange bino ebintu nze mulimu ebintu besobola kukola nga bya primary ndaba awo nabuukawo ne muyombera n'abantu ku TikTok ne mwevuma mu nnyimba simisobola kati eyo egi nagibuuka nze njagadde nnyo Shila ane Rickman the way I like Rickman simina kumanya nze gayo mulaba ana nakayimba kakapya katambula kona nkudi kuba kudi nanga kudi kanfune nange ndi ku kituli tezinnema tumanze eryange today nange kankolera that kaso kalungi kayimba katambula the reason that's why I like that guy gayo taba mu ntalo obo yogedde ki va kubano boyogerako katono nanyuka ngebuswera mubuuze beyaganye no byogerako yagambe Jenny sagala byogerako naye Rickman waba nonya kuumuza tofaayo nze wendi nja kuumuza omutima nja kuuba aliwo nja kuuba mami chuka simusobola
banga asitula akazito akugera kakumenya bwe kati nakuwa kwendala byakugundi olutalo lwa education emmako gondi Makona that Makona I lack professionalism no leave alone Makona the reason labayo Makona bana bayimbi tebayina kubuulira bagundi kye bayina kukola no Mose, you're an idiot. You're stupid. Yes. Listen. Now it's Mose, you're an idiot. You're an idiot. Nange mwengali. Wulira. Ofiiriddwa omwana. Ninja ne kugamba owulira oti. Anti byagamba yamuwa. Obuuza kye kibuuzo. Eyakibuuza ali musiru. Oyagala kugamba eki. Eyakibuuza. By the way, yabagambye they lack engeri gye balina okuyita Makona obuzibu bwe. Yayambala gambutusi. Naye mwana oyo mumpi bana yayambala gambutusi za case mumpi kati ayagala olaga abakulu nti kubanga bangamba nti omukulu oli top boss Makona waliwo n'akawala akalala ayomba buli ssaawa tayagala batunulako tebalina kye bongera ku TV waliwo akawala ke baleeta n'agamba tebalina kye bongera ku TV omukulu yali alina muwala mulala gwe yali ayagala sijja mwogera ono omukulu waffe the main boss oli omukulu kati ono engeri gyasabula wano ye bamugamba mulala yaleeta mulala nakonvinsinga boss nti ono omuwala ajja kukola sheyo giraba n'agaana sheyo yeetaagamu omuntu nga asobola okusika attention y'abantu ekitaliiwo kati shoze ennaku zino kyobalaba naye ngenda kudda ku TV mugenda kumpulira ngenda kubavuma sheyo yeetaagamu ekyenjawulo yes beetaagamu omuntu ate wano wetugenda tetwetaaga abantu bangi kweteeka nnyo ku shosima abantu babiri nze neerira enkoko yange nze sikola show ya lugambo nga ndi n'omuntu no ate ngambe naye aseke nange nseke nedda kanseke nina show gye ndaba ku TV emu bakola babiri naye omu alasana nnyo okusinga munne abanga kifaananyi naye when you let someone n'abeera omu bw'ati na giving out her best kiba kyamaanyi kati show zaano ez'olugambo kye baleeta gundi kibe yakolanga Anatalia ne gundi ne ayo baleta akatiba gundi yabaleta akafuko n'abuteeka mu bonna media house that mentality nti olugambo lukolebwa abawala babiri nga bayimiridde ebbali n'ebbali okiraba eno n'eno kati nze kyovala basho yange yali yanjawulo era ngikomyawo the return okitege nagireeta bwomu nentuula ate ng'enyuma yes ogenda ogivaako naye lino lyatuule ku nsonda n'ensonda oyogerere dakiika nnya n'onayogerera ennya that's not the way bagenda tandika competition nakweroga naye yaleeta idea eyo abanja yegireeta eri naye tebagenda musasola so kati ono Makona ali mu kugezaako kwempressinga bali abanene okitegeera aganye amawulire gazize Makona alowooza asobola bbanga Case was good era nayo gyali bangambye abakadde abakwata bulungi mbw abaweeka ne ku migongo amanye nakuye mukozi ajja suula omukadde amenyeko ebyo by'omuwaanawaana bambi era beetaaga orientation bakansolinge Makona cannot replace Case yayambala boots naye zimuli mu bulago Makona talina buzibu bano be bamukima gyali gye yali nga yali akola bulungi lwaki yavaayo ati be bamukima level yali eri Mosenze waliwo TV eyankima n'eŋŋaana mulimu abantu n'ogamba awo nedda kansigale wano oshegeera nze n'okuddamu okukkiriza osayininga contract okudda ku TV nina bye basoose ne bansomeramu ne baŋŋamba kino kijja kukolera ne ŋŋamba okay naye era saakipakukidde nti mu weeks 2 nvudde eri nzize eno no newa time kati mpulira I'm ready you're ready stream yes kati Makona eyamuwa amagezi nti agenda replacinga Case yamulimba kati kyali mukola agezaako buuza ebibuuzo ebisika attention ate nga byonoona bwonoonyi tosobola muntu fiirwa muntu n'omugamba owulira otyo ye yabuuza ye nga yakyegana obadde oyagala awulira ati mbuuza ye yabuuza ayina ne ke yabuuza kati omukazi omuzaddemu omwana nga tomuwasizza ne ŋŋamba laba embizi eno abasajja nga bazadde mu baana b'abaandi nga tebabawasizza tovuma Makona no mwine bannange saagala Makona twevuma ne Makona awe wa Mama Radio anada Makona obuzibu bwe muyinako twevuma namuvuma ne mugamba ate bwe nfuluma nja nakkukuba empi
mukono oyo twagenda bintu bya simwagala nze twagenda ku nali nkyakola ku TV eri Moze ne tugenda kufa okujjukira radio nabalaba so mama radio ngampita nangamba muwala jangu gwe toweetiririra nina sikyenjagala okugamba onyambe ne mugamba ki nangamba bagala kubba ttaka lya mwana wange ntya ndina wano naye balituuzeeko paati ye mama ne mugamba mama gana amawulire seetaaga googerera tudde wali nkujjeko interview Makono awulira tutte mama mutuuziza tumpositionize ngambe wakamera tukole Makono angacha mama soko je wano ogenda ekyakisobola mama amasimaga katonda mu ggulu nga siri ekyakisobola naga mama soko je wano ogenda kulaba Douglas MC Cuts NBS live ne mugambe NBS live ate yani simanyi Douglas simanyi Cuts obigamba ati tengamba yali alaga nti eno jalaga agenda muggulu ko mama nedda zono omuwala gwe njagala kansooke nkole noono omuwala ono jenya ajja kutuusa ensonga yange Makona one day nga seba yagala paaza mama Makona one day wakumanze tebindi ebyo one day banne baali bakola bajjo baali bakola bajjo ne Abitex era twali ku station kubanze baali bantuba banne bakwata n'abaganda n'abagamba yagera anvuddewo n'abaganzi temukwata njagala byangenze kane mugamba banno balumbye ku station ya bato baleetako olugizigezi ngati tukola bintu ebyo tojja kumalako kuba nti nze nemmola awo singa nali mufulumizaawo kugambye nga mama tumuseetinze sebo omukulu nga ayagala kutwala mama nemugamba gwe kikyotegeeza nemugamba nviira ate nja kujja kukuba empi pakakuba kakulu nze naliko balaga beni yali wakati bano bebani bamuyita batyo w'obuviiri nalina kawa abayimbi abandi ku gadi ne bagamba yiyo no mwala yagenda osobola yo story ne batugalira twagikolera na munda eri wali omugenzi bamuzi nga gwakolomeseza ani yannemesa nze bannemesa nagambe yali kaji kwa twa setting eri wali radio mugenzi kati Makona jambo ayita mama asooke mbwa ahwe bali eri badaga gundi ya busaidi mugamba gwani go bigambe ebyekisi fenna media house zibadde ulati mama anonyeza munzi inja kukuba ne mugamba gala nagamba naye yangwa ne mugamba tosiri wala ate bwakuba nsobola okumalako mwaka mulamba nga nyumya ne mama obudde ne buziba n'enkya ne nga tuli doji ono yafuuse wa mukwana ate nga muyita na mama bosanga omukyalo omukulu aba mama oli mama wange muli mukimu ne mumaliriza okola interview ne tusharinga enamba ne mugamba kati jangu okole naye toddamu kunkyamukira kubanja kuvuma ne kangamba naye muwala goyi n'empisembi ne mugamba ndo si mpisembi zokka ze nnina nokuba nkuba nja nakukuba ne nkwata ekiti ekisiki olutalo lwali awekagolmanyi obuzangako bano abaana be naye buli omu yagamba weebale butuwonyeza webale ne bakola nabo muyefuula wa kitalo ani amumanyi kati nze ondaba jamutula mu katale enze sikola lutalo ku muntu atandeseeko kimbere mbere one day tuli ku National Theatre tuli ne Mako tunyumya Keiza ajja mukwano gwa Mako nze Keiza nasoma naye eri ku mukati wamwe kuba mumanyi we yabonaabona kakati ntuuka nina interview gye nakola nagikola ne Jenkins Mukasa mubuuza ki ekiri awo waggulu awo aŋŋamba bakulu babagoba bagenda kusho bagenda ziza kuki kwa from mobile ize mbuuza Mukasa mpeeki information omukulu we yansanga kuba baali babiri ndoze bagenda okuza ku Afro omukulu we yansanga nanga kusimu nga boyino balengerera omukulu we yansanga nangamba gwe mwana ontegewa Mukasa nompeteramu ngamba kati ono oba mukolere ki nensirika nenga kati ono we namutandika kuba ndi muvumyo mumanyi mvuma abanzijawo bujja ngamba kanviire embwa kuba natandika kuba tansobola nebo kiba kikonde dada mwocha naye mukundi yaŋŋamba takumanyira atya mwandi beno omuvuma n'omusuula eri yaŋŋamba netulaba kyakkola kati ali ku kyeyo tamanyi netulaba kyakkola kati abaana o kamera bambi olumuzi bafuula
babere excited notamanya nti kamera eno ogiraba leero wooli waggulu awo enkyovaawo leero wooli enkyovaawo buli omu yeetaaga munne era kezi namulabula ze industry eno kati nina authority eyogera bendese be bangi baliwo okunnwanira bajja kunnwanira ate nange nwana nabajja babonaabona eri baali tebabalaba ng'omala ojjukola shoni efa neŋŋamba nedda ekitonde kino tetuyinza kituulira kati saawa eno kati kasuku era muganda wooli wali akuyingira ng'otuula nga neno otuula ekyo naye nga ffe bwe tujja kukolera tuweereza abantu atereezeemu musajja waffe bannanga ali kuki wako gundi mako ali eyo bali mu kasingo luumu alina gwasula naye naye nabaweerezayo leero $100 babadde kati mbalayirira kino kigenda eri mikwano gyange abafuluma ne mugenda kasitonvaako wano okumpi okulya ensimbi yange kizibu mbala nti mikwano gyo sirimu oba onsabiriza sikuwayo wadde n'olwatano oba fafa woba ofa nze mako mulabirira sisobola muwa ali mukola kuwakenka wano nalinga muyamba nga waba ayagala ekintu muwa ekyokulya kibuse nembeerawo transport abuse nembeerawo naye waba yagenda eri yalaba eri wasinga wano kati abeereyo Uganda esinga bulaya yakyogera alinga nawe yakiyimba aliwa alabika naye nno nnaku emulumire mu Kampala esinga bulaya agibuuzeewo na Labour Speaker sebo yagamba UK nayo kapuskat naye ate bagamba naye akuba obuzibu bwe nina ku bintu ebyo lwaki obba ssente in case ozibbi nowate sente n'ozitwala eweru nyumirwa nnyo namukasa nobba akawumbiku n'ozimba wali essomero erigenda okuwa abasomesa manyi lwaki bakola bwe batyo kubanga amanyi nti eno Kampala bw'ozimba ekizimbe ekitutumuse nga kitegeerekeka bajja kuyingira bagambe kyani bamaliriza bategedde nnyini kyo naye bw'azimba e Bulaaya n'agula ebizimbe by'e Bulaaya kizibu nnyo mumanya nze president kyagenda okwogera ensonga eri sensitive agenda kwogera leero simanyi bagambye bamaliriza research manyi mbiraba ku mawulires bamaliriza research bagenda gipresenting wa president w'eggwanga so kati awuzidde okunywa omukyala yagamba minisita Anita Honorable nti UK talinayo wadde kapuskat ate bagamba alinayo ennyumba n'akawunti ze bazifreezes agambe nti byange tasobola agamba nti byange ne babimpa ye n'abivaamu nedda babawo emyezi 6 n'obitunda nedda olaba tomanyi politics mayinza singira nnyo politics omuntu yenna nga ogenda kukolera mu public office mu declaring ebintu bye mulina n'ogamba nti nga bakwadde obwa minisita bakutwala babayita ba IGP n'ogamba nina ennyumba bweti nina bino n'olaga ebyobugagga byo byonna bw'omala olaga ebyobugagga bwo byonna ne bakusimba office nga bategedde nti nze nina bino eno ne bw'abaawo obuzibu bwonna tebasobola bagamba oyo omuntu yayingirawo ng'alina gundi supermarket yayingirawo kati speaker kigambibwa nze ndaba mbu alabika teyagiteekayo kuba singa yagiteekayo eri statement yo gamba nti talina wadde puskat UK yali tasobola gikola so kati bwegumuka muvi basobola omujjako kuba MP akozeseza bubi office basobola n'omujja kuba prime minister abwa mining omwogezi wakyo bibeere bwe bityo sibula abantu omukulembeze w'eggwanga dadi sibula abantu sufewa nenga abantu mwenna tubaagala nnyo mutwale abaana ku Victoria University basome courses zonna gye ziri senior 6 senior 4 intake ya July eri already open era omuzadde bw'oba olina omwana wo nga yagwa senior 6 akoze akapapula ka senior 4 agenda asomera ku university mu institute bwegungulidde aba moze gye bakolera ebyalaani kati mulabe mwenna gye mwasomera mwenna mubombye moze tobomba bambi tobomba oli bonzise Jedi tobomba namukasa tobomba bambi nobomba oli bonzise teri agenda bomba katulabe okufira mu kitooke kya Gonja teri agenda bomba okufira mu kitooke kyaki
Chachi nze ngufidde mugonja. Nze ndi mundizi. Akume bye.